Nze Mariam Nakakande viridde Wakiso kona ekitegeera bana abantu simanyi kishibabala ne kibasinza okunyizaako ofaita passport y'omuntu nga togenda mumutwala kale bani tugayo bani gayo muna kale batubye nene balekawo passport zaffe ekitegeera kale sente zo omujaso zikola nazizaawo ne passport process impanvu nnyo tugenza wali ku police zikamunogo omusango guli minor that's not a murder case ekitegeera muna okugutwalawo bakala egunonyerezeeko kati ekitegeera mukazi watugambye nali ndaba TV nendabanga balanga ku Nice TV nemba kubira esimu mu mwezi gwa January nenzija neregisteringa ne banzijako medical nentandika process mu kutandika process byonna badde biwedde ne batukubira esimu ku Monday nti tujje ku lunako olwokusatu tugenda batutwale ne tujja n'ebintu byaffe byonna nga tuli wano ku office tetubasanzeewo tusanze baasenguse passport zaffe bazitutte buli kimu bakitutte ne sente bazitutte passport yange nga njirina ne baŋŋamba input emitwalo 8 we nabadde ensasula ne batugamba eza form ne uniform tulina ozeesasulira ne ziwera emitwalo 9 eziggwayo ne batugamba tujje olunaku olw'Emmande olwokusatu tugenda era ne tujja n'ebintu byaffe byonna lisiiti zezino kwembadde ensasulira ate saleete pasipoti zaffe naye ekisinga okunnuma tutunze buli kimu ekyaffe tutya n'okuddayo ewaka tugenze mu bammanerenda ne tusingayokko ku bintu tusobole okugenda ebweru okukola n'ekifaananyi ky'omukyala yono omukyala omutuufu abadde ayina gwakubira namugamba nti mubuuzeeko kwono yono omukyala atubye ne passport yagenze nazo obadde oze kuwerekera genda ko yapo mukodomi wange mperekeddeko mukodomi wange ne mwanyina zaali lubuto lukulu luli myezi 7 baawe abadde agenda bweru nakubira esimu nangamba baba jangu tuwerekere mukodomi wange ku kampuni agenda bweru nange nesitula ensawo ngamba wayi bulungi nnyo ensawo yaffe yeenu ensawo yange ensawo y'omukodomi wange naye mwanyina zazirikidde wali wansi babafera akabanja ke yali alina bakatunze obugundu bwaffe twewora marone ngu tujja kugenda mu kampuni kugenda kukola naye ate tuli wano abaana tubalese tuleka nga bali waka tugamba katugende tukore tusabe omwezi gwegugwako tusasire school fees naye sebo tuli wano turajana banayi Museveni wori yamba kampuni ezo tuyambe ze zijje mu government yo kubaze onona anja tinesha mimu wori muletele pasipoti zaffe kubanga tetwajja kukolerera mmwe mutuwe pasipoti zaffe basente muzirya naye mutuwe pasipoti tugende maaso n'ebirala bane gavumenti muliriddawa mujje mutuyambe ku kampani zino ezitubonyabonya bwezaani mututaase mu bantu nga bano batuyise mbu tugenda bweru olwa enkya ate kati essaawa zino tebaliiwo tuzze wano okuva ku makya tutudde wano tetubalaba obusente newoze sente tututte endagaano zaffe mu looni munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigookola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima mulungi najja sinzidde okubanga oli ku mukutu guno gwa Wonders Just okusokera ddala anze Simon Peter Male owa mukolo SPM nkwadiriza nnyo era nga vidiyo eno wenjikoledde nga nina obulumi bungi nnyo bwenno asuubira okugenda ebweru nga tomanyi kampuni egenda kutambuza eno vidiyo njagala ogirabe ate ogiteekeko essira kale no jembadde mpikira olunaku olwaleero b'ekiro ky'olwaleero jenguyidde ku baana bawala ne baana balenzi bano mbasanze bali mu bulumi balaba akalango ku TV kampani emu ng'eranze batwala abantu ebweru ofiisi zibadde awo ndejje ne babatwala ku ofiisi ezo ne balabawo bulungi ne wayitawo omwezi basudde bulungi bawaddeyo pasipoti zaabwe bulungi nnyo olunaku olwaleero kati wenjogeera saa zino mbaleseewo nga bali mu maziga babasuubizza okubatwala nga bagenda olunaku lwaleero
nebagamba buli omu ajjere kilograms 7 bagenda lwaleero. Naye munnaabwe asooseewo ku makya atuuseewo ssaawa zibadde 4 ez'okumakya atuuseewo nekimugwa ku mutwe wasanze nga ofiisi zino nkalu nga temuli yadde akantu. N'akubira banne bonna ne bajja nga olengera ebimu ku bifaananyi bw'obiraba ssaawa zino ebifaananyi bya kiro mujja tusonyiwa bimu biyinza okuba nga si birungi naye nga bali mu miranga. Kino kikuwa kyakuyiga kikubanga eno si evidiyo esoose okuba nga tugikulaga wano kampuni ez'ekika bwezityo okuba nga zibba abantu. Ngenda kusooka nkulage obulumi bw'abaana bano kuba mulimu abaana abato, mulimu abavubuka n'abakadde, bonna bali mu bulumi bababbye. Kati gwasuubira okugenda nga teweetegereza kampuni ekutwala eno vidiyo yiyo, sooka olengera abaana bano ate mu comment section awo naawe oyinza okuba nga oliyo nga wakubba naye ng'osirise. Labira ku bano. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Kizito Nicholas, nze omu ku babbiddwa era nga omukyala bamuyita Ajad nze okumusanga namusanga ku TV bagiyita Nice. Oba nfuna bulungi kati bwe nalaba akalanga ako ku Nice then nkwate nambe kubanga bali bagamba nti basobola okutwala abantu ebweru like nga mu bbanja bwe bityo okitegera bulungi nti kisinga oba tolina sente zimala basobola okuteramu kezimu. Kati bwe nalaba bwentyo nensalawo nange nenkola ki nengamba ati sikankwatake nakatono akaliwo ngende onfuna kubanga bagambe basobola okunsasulirako ekitundu nengamba kangere nteeke kino ekitundu ekisigadde tulabe ekigenda okuddako. Naye munange bwe nawaayo sente era zaggwayo zonna tebamanja tebakola ki ne pasipoti yange nze kamakogera nabaa sente za pasipoti buli kimu baakirya onfuna kubanga buli kye bansaba nakituusanga bulungi mu budde nga tebamanja tebagamba nti baki naye nali mwana bulungi nga ntuusa bulungi buli kimu obubaka buli kimu. Kati leero lutuuse lunaku lwa leero Shamimu yankubira essimu ku lwolunaku nali nziwa omuwala oyo bamuyita Shamimu nga gwe tusangawo nga yalinga infact yali akolanga receptions nga HR ye buli kimu ye kashiya nga yakwata sente ezo onfuna bulungi. So olunaku lwali lwa Sunday yankubira essimu n'aŋŋamba onfuna nti Nicholas olunaku lw'okusatu olina okujja weba mugenda simbula era n'aŋŋamba nti nina okujja n'ensawo ya kilo 7. Kati mweze kilo 7 sina susaamu eze kilo nensalawo buli kimu nenkikwalako naye n'aŋŋamba nti nafuna company infact banka mu akawunti ya busa era byonna byonna nembikolako byonna nebiggwawo oba nfuna bulungi. Naye munange tutuuse olunaku lwaleero olwokusatu tujja infact nnamu omukwano gwange omu infact ye taliwo wano eno yankubidde essimu mbadde ndi Kampala nankubira essimu n'aŋŋamba naye olaba nze natuuse edda wano eno naye ndowooza bano abantu tebaliiwo kubanga n'ebintu tebiriiwo nfuna bulungi. Nenze nenkozesa omutwe omugumu nengamba kansooke ntuukeyo ndabe ekigenda mu maaso. Bwe ntuuseeyo for sure I found nga bano abantu tebaliiwo okitegera bulungi nembeera nga nange nga ndi sitaaka era bwe nsazeewo nentambula nengera ku poliisi era tubadde ne bannange era bwe tutuuse poliisi eyo we batuggyeko statement nze tebanjiggyeko statement ku bigambo bye boogedde tebinsanyusizza. Omu ku bannange ababuuziza ekibuuzo nti singa tusanga katugeze ku bana abantu abadde batukolana oba either Shamimu oba boosi waabwe oba either mama wa Shamimu tusomuleeta batugambye mama talina kukwatibwa teri nsonga yonna eraga nti tulina kukola ki tulina bakwata oba kitegera ne batugamba omusango gwaffe guli mayina tegulina mugaso oba nfuna bulungi. Poliisi eri abagita zimanyiza nti ziti ndeje poliisi oba biki sigimanyi kubanga nze siri wakuno nze ndiwe ku mukono baziti bayita lubugumu era bebaŋŋambye ninvaayo n'obusungu era nsituse busuti nze ntambula nengenda poliisi tena mugaso nentambula netubadde n'omwami oyo wasanze sisita wa Shamimu. Kati sisita wa Shamimu oyo nasalawo okudduka omwami oyo namukwata era namuleeta awo tandikidde ensonga buli kimu. Roughly for abasajja batugamba emitwalo 8 oshage emitwalo 8 nga tolina passport kati waliwo zino emisoso egimu twawaayo infact wonaona mazina akawayo emitwalo 8 mu kakadde kamu emitwalo 8 onfuna bulungi. Kati waliwo abakyala abamu nga bawaayo emitwalo 4 bwe bityo bonna be balina bo banja onfuna naye kati nze
ja sente zembadde nakawaayo ng'era neetaaga buyambi gye muli. Tubadde tuzze nga tutambula kuba batugamba olunaku lwakusatu lwe tunotambula. Era olunaku lwaleero we lutuuse fact ntandise ogikuba ku ssaawa 7 essimu zaabwe. Naye ntuuse okusanga nga essimu ku ssaawa 7 teziriko zonna. Babadde batusuubiza okutwala mu Singa, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Dubai. Nze mbadde ngenda Qatar. Nga mulimu gwengenda okukola gwa security guard. Byonna mbirina receipt zonna nzirina eziraga. Kale amanya go mama. Amanya gange nze Namutebirinda nga nviiridde Nakifuma Mukono district. Nga nzize olunaku olwaleero kampuni eno waliwo omukyala gwe bayita Shamimu yankubira essimu ku Sande nangamba olwaleero ngenda kutambula. Naye kineewuunyisiza ntuuse ku kampuni nga basengudde ebintu ate nga amasimu gaabwe tegaliiko. Batutwalidde passport zaffe ne ssente. Wategera otya ebikwata kweno kampuni eno nagiraba ku Nice TV nali ndabako firimu nenjiraba nga bagiranga ne mbakubira essimu ennaku z'omwezi zaali nga 2 mu January ne mbagamba mbalabye babalanga naye musobola okuntwalira ku looni nga bwendabye mwogera. Shamimu yanziramu nangamba yes jangu ku ofiisi era nali n'abantu bange batwali 3 nga tujja ne tusooka tubula na tumukubira n'atugamba mukomeewo najja n'atupikingawo we yali atugambye n'atuleeta ne tumubuuza naye nga bwe baba batwala abantu sente ze mutusabanga ntono naga tugenda batwalira ku looni. Nangamba naye bw'oba oyagala ebintu byo bitambule sooka otuweeyo $10,000 ne mbawo $10,000 ne lisiiti ngiina. N'addamu n'ankubira nangamba linda nti jangu okole medical. Nenzija nenkola medical nemwongera emitwalo emirala 10. N'addamu n'ankubira nangamba jangu abadde nga nkubira naye nga nze abadde mu bufunze sente abadde antutteko ezaali siiti $40,000 zenninawo kuba ezimu abadde tatuwa lisiiti. Kati we tutuuse ne tugendako ku poliisi yewaabwe ne batugamba tetuyambiddwa kuba tugenzeyo nga kyetwagala poliisi etuyambe nga bagamba yamba poliisi naye ekuyambe. Lwe tutuuseeyo omukyala atuyisizaamu nnyo amaaso ng'agamba nti omusango gwe tututte teguliimu ki, it's not a murder case. N'atugamba singa ebadde murder case abadde ajja kusituka ye akole ki ajje. Ne tumugamba naye ate maama w'omuwala wali eri wakolera ffe tumanyiiwo. N'atugamba maama w'omuwala talina bwayingiriramu zino ensonga lwa nsonga ye tetumulabangako ng'akwata ssente zaffe. Ne tufunawo muganda w'omuwala abadde yeekwese naye ne tumugwako eyo ne tumutwala ku poliisi naye era tetuyambiddwa. Gavumenti etuyambe batuyambe batuddize passport bazitutte. Batuyambe ffe batukomezewo passport zaffe kyetusinga okwagala. Kyetuzaako kati essaawa eno tugenda kubeerawo ku kampuni kuba twetaaga obuyambi. Twetaaga batuyambe. Awamu gwe wakawayo sente namme? Bandaga nti nakawa $40,000 kuba badde olumu tatuwa lisiiti ng'atugamba engeri gy'ogenda okudda nja zitoopingawo. Bwatyo bw'abadde atugamba. Baali bantwala Jordan kola nga housemaid. Kale katufuneyo omuntu omulala. Asiri bulungi wadde n'akatono. Okay. Nze Mariam Nakakande nviiridde Wakiso Kona. Ekitegeera bano abantu simanyi kiki kye babala naye kibasinza okunyiizaako ofaita passport y'omuntu nga togenda mumutwala. Kale banitugayo banigayo muna kale batubbye naye ne balekawo passport zaffe okitegeera. Kale sente zo omuntu asobola ozikola n'azizaawo naye passport process mpanvu nnyo. Tugenze wali ku poliisi tegala munoga omusango guli minor that's not a murder case okitegeera. Muna okugutwalawo bakala egunoonyerezeeko kati okitegeera. Mukazi watugambye naye natugamba tugenda tuyinza obutayambibwa natugamba tukomewo enkya ku makya okitegeera. Ate bano abantu kumenga batumanyidde ate ne baleeta natugamba tujje n'ebintu byaffe transport gwe batukozesa. Nze okuva ekkono n'okutuuka wano nkozesa emitwalo 2 okutuuka wano. Bakiwulira ekintu ekyo kati so
nagirabira ku Nice TV we nagirabira nga balanga obulango bwabwe nga bagamba muno bamazima era bakusasulako haafu n'olyoka otambula mu haafu endala ogisasula mbu okoze eki otuuse okitegeera kati olagiza muno ne basalasala amagezi natugamba muno sanga tugulawo mu Absa Bank muno gye bagenda okukola ki okujja ssente zaabwe kati nagiza ne bagamba muno temujja kuntegeerera kangende mu Equity Bank kati saawa zino sibalabako ate newaka navuddeyo ate neegobye ku mulimu kati olonkole ntya n'essimu zaabwe teziriiko wadde mbadde nyambako mami namusiibudde bulungi n'ebintu byange nembireetera mbiina wano nga bansuubiza kugenda mu nsi gye bayita Jordan gyebadde bansuubiza okugenda kubanga nabadde nakabasasulako haafu emitwalo gaali 5 genakaba waako kampita Nakintu Aisha nga nviira Kireka ekampuni eno etubye sente etubye passport twaye nali ndaba TV nendaba nga balanga ku Nice TV nembakubira essimu mu mwezi gwa January nenzija nendogira stalinga ne banzijako medical nentandika process mu kutandika process byonna badde biwedde ne batukubira essimu ku Monday nti tujje ku lunaku olwokusatu tugenda batutwale ne tujja n'ebintu byaffe byonna nga tuli wano ku office tetubasanzeewo tusanze baasenguse passport zaffe baazitutte buli kimu baakitutte ne sente baazitutte gavumenti tusaba kuyambibwa taata nga bamaze okutuyita ku lwokusatu nensindika sente ku ssimu olunaku olwa Monday nga baagala balansi waabwe yenna disiti ze zino kwe mbadde nsasulira zanjuluze bulungi bazirabe yanjuluza bulungi esooka kwabadde asasulira esooka ye pasipoti yange nga njirina ne baŋŋamba input emitwalo 8 we nabadde ensasula ne batugamba eza foomu ne uniform tulina ozeesasulira ne ziwera emitwalo 9 eziggwayo ne batugamba tujje olunaku olw'Emmande olwokusatu tugenda era ne tujja n'ebintu byaffe byonna lisiiti ze zino kwe mbadde nsasulira ate saleete pasipoti zaffe ku polisi batugambye omusango teguliimu gundi kampuni teri registered ffe batugambye teri registered era bwe banatusanga mu kifo kino mwe batubbidde bagenda kutukwata ate nga tetulina wakudda twazze lumu abamu tetulina transport kati musazeewo okukola kinga mwawamu ffe tukyabuliddwa ekyokola tuli wano ku kampuni twagala afazali babanoonye kale katufuneyo omulala bannange ndi wano tusaba gavumenti etuyambe amannya gange mpitibwa Rashida nviira Bunnamwaya eyo kampuni twagiraba ku Nice TV ne tujja nga 14 yalina Valentine by the way ne tujja ne tusangawo omukyala baali bamuyita Shamimu ne tujja nga buli bwatugamba naye kisinga okunnuma tutunze buli kimu ekyaffe tutya n'okuddayo ewaka tugenze mu bammanelenda ne tusingayokko ku bintu tusobole okugenda ebweru okukola n'ekifaananyi ky'omukyala yono omukyala omutuufu abadde alina gwakubira n'amugamba nti mubuuzeeko ku ono yono omukyala atubbye ne pasipoti yagenze nazo atugambye nti muganda we yakobedde mukubira n'amugamba pasipoti azirese mu kifo bwe tutuuse ku woofiisi ne tusanga ng'ate pasipoti teziriiwo maze n'atugamba nti yakwenze ku airport kati kye twebuuza pasipoti ziririddawa bannange tukubira gavumenti omulanga tukooye okutubba obusente bwaffe obw'ekinaku twagala tukolerera abaana ate naffe ne batubba kuba yatugamba emitwalo 8 netusooka neteekayo input ya mitwalo 4 n'atugamba buli bwe mujja muleeteeyo balance n'atusasuza eza uniform buli kimu eza interview mpaka nakati we yatukubidde natugamba tujje ne kilo 7 ffenna yatukubidde natugamba tujje ne kilo 7 tetususa kilo 7 tutuuse ku office nga waggale ne tukuba n'agamba agenda kujja mukama we yalina ebisumuluzo kati awo ne kati tuli wano tetufunye kuyambibwa tuli bangi omuwendo mangi n'abamu kale bafunye kale tulinga nga mu nkaaga bwezityo kati ekyokuzaako twetaaga buyambi kuba tetulina kyakuzaako tetulina pasipoti bazitutte buli kimu tetulina tutya n'okudda ewaka emigugu gigino twazze tusibye nga tetuddayo ne tusiibula ennaku y'amaanyi gye tulina
tujje nga tetumaze buli kimu teri tetulekayo ewaka. Nze omulanga gwe nandikubidde poliisi nti yandituyambye kuba gavumenti egamba yamba poliisi naye kuyambe naye tutuuse ku poliisi etugambye ogwo omusango guli maina teguli mada case era ne batugamba wetusalimbirayo tugenda sula munda batugambe netugamba nti bakoma kukola saawa 12. Amanya ndina Mbongo Grace nviridde Mubende najja mu kitongole kino okwewandiisa nga tugenda kukola kata obuzibu obwantukako bwali bw'amaanyi nga bankubira amasimu nga bangamba passport yange yafuna obuzibu bakola ebintu tebiriyo ebintu byebalaga bye bino ebitu bangamba nti yafunamu obuzibu amanya sigange ge bateekako naye ng'ekifaananyi kiriko kyange bwe naddamu bakubira ne mbalimba nti mbafuniddeyo abaana 6 nabo njagala nzije nabo mubagatte ku kampuni ne bagamba kampu gundi yo twagitereezizza jangu nabo olwaleero nkomyewo ogamba nti tugende tusanze nga gundi nzigale ofisi yaabwe enzigale nga n'ebintu tebiriimu ne tusalawo ne nkubira abamukwano gyonna bo ne mbagamba koze badde tufune ekyokulya awo batera okutundawo capati ez'okulya ngenza okubuuzaawo nti waliwoko capati ez'okulya ne bangamba ebintu capati eziriiwo bangamba naye bandi bemwagala tugamba twagala aba ofisi eno oli n'alugamba naye ng'ebintu tebiriimu jangu olingizeeko omuntu mugundi omubadde kateni okutunulamu nga temulimu nadde entebe nadde ka TV okutwaliza wamu batubbye nga ne passport gye bafulumya yeyo gyembalaze bateekamu amanya agange n'ag'omulala ne bakulukunyamu mbwe eyo si ntuufu entuufu bagifulumiza olw'okuba nabagamba nti mbafunidde omuntu mbafunidde abaana 6 naye nange nakozesa ekyo nga njagala babeere nti bafulumya passport yange njifune mu bulungi tuli wano tetulina kyakola tetunafuna kyakulya tetulina wakwebaka tusaba mutuyambe gavumenti ne mukkiriza kampuni ng'ezo teri awo nti oba ina licensi ne mugikiriza nebeera mu kitundu chairman poliisi temulifuna kunoonyerezaako nadde ekintu ekimu nga buli kaseera mukola patrolling biki ebyo kale tufuneyo omulala wano abantu bakyali bangi wano onaze na keesi ye nze situliddeko mukodomi wange azze ne mwannyinaze obadde oze kuwerekera genda kuyapa mukodomi wange mperekeddeko mukodomi wange ne mwannyinaze ali lubuto mwannyinaze ali lubuto lukulu luli myezi 7 baawe abadde agenda bweru nakubira essimu nangamba baaba jangu tuwerekere mukodomi wange ku kampuni agenda bweru nange nesitula ensawo ngamba wayi bulungi nnyo ensawo yaffe yeenu ensawo yange ensawo y'omukodomi wange yi naye mwannyinaze azirikidde wali wansi baabafera akabanja ke yali alina bakatunze tuva kiboga wansi gye batujje ndabayo enjijidde mu bisando biibyo mukodomi wange akabanja ke baamuwa bakawa mwannyinaze ke twagabana ke yatunze n'awa mukodomi wange agende ebweru basigadde ku 0 bami nange mbadde nze nesunze munnange tukulaakula naye labayo be batukoze tufunyeyo agende ebweru naye batwabizza kati ffe tukole tutya bane tusaba gavumenti etuyambe abantu ng'abo bajjeko layisinsi we batimba ekipande ng'ekyo nga kiri awo mubeere nga bayitawo mukebere ebipande ebyo batuferera abantu kati nze ngeze kulima bikajjo mwannyinaze ate kati anakola ki ne kati komyawo pasipoti bayiiza awalala maama munnange oba taata tukwegayiridde bali wano balaaja n'abantu pasipoti baziri bubi kati nze sigendangako bweru naye ndaga muntu njiraba nga kyekikulu kati gwe alina pasipoti z'abanno zizze bagende mu kampuni endala sikumanyi maama neze nawerekedde agenda bweru mukodomi wange ne bambikomyawo ebintu byabanno beeyiye yazirise twamututte mu ddwaliro ali ku Namalere ye tumutadde muki mu ambulance agendeddewo bangende n'ensawo yange ngenze atunze
obugundu bwaffe twewora amarone ngu tujja kugenda mu kampuni kugenda kukora naye ate turi wano abaana tubarese tureka nga bari waka tugamba katugende tukore tusabe omwezi gwegugwako tusasire school fees naye sebo turi wano turajana banayi Museveni wori yamba kampuni ezo tuyambe z'ebicupuri zijja mu gavumenti yo kubaze onona yeggwanga lyaffe lya Uganda tusazeewo tusure wano teri kuvaawo mpaka nga batwadde pasipoti zaffe tusula waneno Museveni mpaka wojja tetuvaawo tusula waneno kampuni enti etubbye pasipoti zaffe bagenze nazo katunayo tutandikira tetuva waneno bayasooka tuddiza tuva wano kubanga tetulina tugenda kwogera ewaka oshegeera omuntu akimanya ovudde wako ogenda bweru karate kati batuziza neno tubatuziza ku muggalo tugenda sula neno era tuva neno nga tubakoze batya batuwadde sente zaffe buli kimu bakituwadde kyamimi tetugenda va neno era gavumenti tusaba obuyambi mujje mutuyambe tetugenda va neno wonna Ajat ne Shamimu woli tuletere pasipoti zaffe kubanga tetwajja kukolerera mmwe mutuwe pasipoti zaffe basente muzirya naye mutuwe pasipoti tugende maaso n'ebirala bane gavumenti muliriddawa mujje mutuyambe ku kampani zino ezitubonyabonya bwezaani mututaase mu bantu nga bano batuyise mbu tugenda bweru olwa enkya ate kati essaawa zino tebaliiwo ndowooza ssaawa 8 babadde baagala kutulaga nti tebaliiwo bane mutuyambe tuli bubi tuze wano okuva ku makya tutudde wano tetubalaba obusente newoze sente tutute endagaano zaffe mu looni webale nnyo byobali baneeno bannange simanyi ba gavumenti naye ennaku zino ekola nabo naye banga si kyekyo batubeereremu gavumenti twetaaga buyambi tetulina kati tetuzzaako era tugenda sulaano tugenda beera nebbanga lyonna nga batuwadde sente zaffe emu batuyize tebalina nakye batuyambye banaye muliriddawa gavumenti mutulage kampani entuufu ziririddawa abakampani ziyise nnyingi nnyo ku mativi naye lwaki temusoka zinoonyerezaako ne mulyoka muzikiriza okugenda ku mativi okweranga banaye mutusaasire mutuyambe Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma mulimu ki gw'okola buulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima